emisango gyegiro abaana abawangalira mu Masaka state yateese ttiimu ey'abavubuka ate si Masaka yokka naye ndowooza bagenda sooka kitestinga wano mu Masaka bateese ttiimu ey'abavubuka ababbi be bagenda okusindika mu bitundu bajje babeere mu bitundu ebyo ng'ate bambadde nga ffe nti gwe munnabyabufuzi olina function gy'oteeseteese gy'otegese oba olinayo omupiira oba olinayo activity tiimu ezo bagenda zisindika gwe ngolowooza abawagizi ba NUP baana ba NUP ba foot soldier abantu awo babbe bakubbe n'empi oba bazikuyisizaamu bazikuyiseemu oba n'obusente nga babututte babutwale deni bayoola abaana bonna poliisi eyoole buli kiramu ekiri awo ng'ekigendererwa kyakuteekako keesi ya aggravated robbery n'okugyayo ekifaananyi nti bano abaana abakwatibwa tebakwatibwa byabufuzi bakwatibwa mu bubbi era olwaleero olaba essimu ze basooka okukiyitiza ze Tekino mukimanyi bulungi mu byalo Tekino ze zitunda mumanyi ebyalo byonna ebisinga abaana kati Tekino ze bakwatanga smartphone olwa battery capacity onfuna bulungi nnyo nti kati Tekino gy'owulira mu musango omusango gwaki gwa aggravated robbery yabbye essimu Tekino ne ssente okiwuliriza ate nga bbisa lyanyi kati bagenda kuva akantu akayitibwa simple robbery bagende ku aggravated robbery wano mu Masaka era simanyi oba ye Chief Justice w'eggwanga lino Winnie Masaka nga wemugira Greater Masaka erina omulamuzi ogu districts 10 atula ku High Court Greater Masaka bino mbibabuulira from the source Greater Masaka districts ezikola Masaka eziri wano mu Greater Masaka ziri 10 zirina omulamuzi ogu atata abamu bakamalayo n'emyaka 7 tebalinyangako mu kooti balinnyayo omulundi gumu babasomera keesi nti babagamba hamwe mugende okiwuliriza naguno guliko tebali Noah Mutwe nakolwalero ateereddwa era nga munnange kyaddaaki asinkanyeko pulezidenti omulungi ono no abadde yakakomawo okuva e South Africa gy'abadde anti munnange tuli mu kaweefube okuba nga tusonda ssente ezigenda okuba nga ziyambakoko mu kalulu ke tugendamu munnange si byangu naye nga tumanyi nti kijja kuggwa anti munnange nalabyeko abakulu eri nga mulimu Nobert Mao balina enteekateeka ey'okuteekawo mbu eteeka lifoosinge ekibiina kya NUP okubanga kikola ki mbu beegatta mu iPod baagale bakkirize mbu gijja kubateeka atugatandikirewo nalino Minister ow'ensonga ez'amateeka era nga ye president w'ekibiina ki Democratic Party DP Nobert Mao atubuulidde nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekibiina ki NUP kyegatta ku mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga. Mao agamba nti ebibiina 5 byakkiriza okwegatta ku mukago guno wansi w'etteeka erikyali eppya kyokka ekikyamulumya emmeeme kwe kulaba nga NUP bakyaganira eddala okwegatta ku mugendo guno ogwa iPod. Ono agambye kakati abasinga mwebuuza Mao agenda kikola atya ekibiina kya NUP okubanga kyegatta ku iPod. Nakugamba bano abasajja we banyigiriza tebajjaako kigere weba opulesinga tebajjaako ekibiina kya NUP basooka ne bagamba atagenda mu iPod tagala kuddamu kufuna ssente ziri constitution z'abadde afuna NUP neegaana kasi kye bagenda okukola bagenda leeta etteeka eddala era tteeka ddala lyerijja nga bw'oba oyagala okwekizisitinga nga pate olina okuba mu iPod ebibaddewo byonna birina oyingira iPod bw'otayingira iPod oba tokyali political party recognized awo we balaga ffe tuba twatunuddeyo dda tuba twategeddeyo so n'ekyo nakyo mukyetegekere amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu
ndowooza mubiwulidde mwandigambye ensalo omugambo bannange si mugambo byonjegerako bituufu era bibyo mubiwulidde ate munnange lunaku olwaleero omukulu Sipapa naye alabikiddwako mu kooti naye munnange anyirira bitya era nga woomulaba ebbanga likulungudde ng'ali mabega w'emitayimbwa naye nze ndaba anyiririddeyo. Singa tuvuddeko eyo ate munnange ensonga za Samira Maite family ezo zeeyongedde okuba nga ate zitabula abantu nno zanditabulatabula ba foot soldier naye nalabye omukulu omu ye yavuddeyo neyeetonda n'agamba nti wekibanga munaye ekintu oba yali abadde akikwasaganya bubi nti asiima nnyo okuba nga bamuwabudde naye ono ye amuyisizaamu eggaali. Takyalina nsimbi yeetaaga obujjanjabi tusooke tumwagala ennyo tumusaasire tumugumyegumye awone Mungu amusaasire awone akomewo ng'amaze okuwona. Gwe n'okirabika olina ekikyamu ku mutwe tewali njawulo ku ggwe n'enswera egoberera omulambo paka mu ntaana tewali njawulo. Ate ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange kati ali ku butaka yakomyewo okuva e South Africa era munnange alabiddwako wali nga atuuka ku airport era olutuse ewaka we bati ne yeesooga office. Yeso ye mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nabadde ayingirawo era nga yakatuuka temunange olutuse bw'ati era ne yeesooga office nga womanyi omuntu nga bw'ali omukakalabanyi abadde alina okuba nga ate atandikirawo emirimu gye. Oyo dadi wuyo akomyewo dadi akomyewo yoyo yennyini mwali mu ggwanga. Yes. Batuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange ekiri mu NRM kitokota nga si kisaanikire. Juzi wano eno ffenna tuwalaba ekyaliwo mu kamyufu ebikonde byali bikonde mundu ne zivaayo emigo ne giseka tiyagaasi twala tugende live plates byonna munnange kakati nattanga ndoyi kennyini bamukuba yakubwa ziri emizibu avuddeyo nnaku olwaleero n'agamba nti buli omu ng'omanyi nti wali ku NRM primaries ne bakusinga kkiriza concede kkiriza nti tokkirizibwa kubanga okomawo nga independent banaabikkiriza nze naawe kubanga abasinga obungi bagamba babbibwa akalulu tekaali kabwenkanya. Waliwo gye nalabyeko ne mu kitundu basaidizeeho balangirira abantu babiri mu kifo kyekimu as in mu constituency yemu ne balangira ba winners babiri era nategeddeko nti oyo returning officer ya bamukutte. Chairman of the commission, and I'm saying to my former student and a petitioner and honorable member of parliament that go back to the seat I gave you near my office and wait for my orders. If they don't give you results, then you are free to complain. But complaining to the press of internal issues, I warned the minister yesterday here, a minister who lost election in Namutumba, has now gone wild. Social media, abusive. They have not sent you out of your home. Even when you lose election, the family has not disowned you. Go back to the family, go back to the church, go back to the mosque, kneel down and pray that God, what happened? So that you go back next time and win. But you go with tango. I'm not going to back down under any pressure from any candidate who has participated in this election. Any candidate who has participated in this election must follow the due process. If you lose, go to the tribunal. If your result is for retallying and you have not been declared, we shall retally. If there is chaos, the police will handle you. If you mess up results as a registrar, they will take you. I'm in charge of this commission. And I don't want any splinter group
which will think they are going to minimize us in this commission. You went to the election as candidates. If the results are not good, go low. Go and follow the processes which the chairman has guided on. His Excellency has guided on 2 letters. Follow those processes up to the end. If we find after tribunal that you are the winner, they will declare you the winner. But you don't go parading yourself as if you are bigger than NRM, bigger than the country. The NRM was founded by FRONASA members. Okay? They have been in their... bigambo byange naye obiwulidde ye nga bwagamba nti mbo bakkirize bakonsidinge ate nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo mwami yavuddeyo n'agamba nti mubadde mukimanyi nti mu bantu ba NUP mbu omukulu chairman Nyanzi mbu talina buganzi eri bantu gamba oba oliawo bibi chairman Nyanzi si muganzi mu bantu ago ge mazima mujja kibuusa amaaso mujja kiraba bamulemu kiraba nekimani omanyi waliwo kibayita okwagala tebakukaka okibayita omukwano ogwo oli naakulabako naawulira ng'akola ki ekyo chairman Nyanzi takiina so nga ate asobola okukola emirimu emirungi mu kibiina ng'agikolera munda era n'ekitiibwa kye n'akisigaza mu kibiina kuba eno gye yazze ffe sayidi yaffe eno gye tuli tukuba toki mu bwenkanya kati abakuŋŋamba singa chairman afuna kaadi waliwo abayinza okwekyanga ne bagamba katukayire owa NRM bajja kuba bakagabye oba owa NRM asobola anti ekyokusooka chairman Nyanzi si wa mu Kawempe South ekyo kyekisooka omukuba ate owa NRM alimu wa mu Kawempe South chairman Nyanzi talina bubiina bw'ataddemu maanyi mu Kawempe South ate owa NRM aliyo alina obubiina bw'ataddemu amaanyi kati oba ojja omuntu alina projects endala kuba kadi wegikwata n'ogiwa chairman oba osudde looyi bw'osuula looyi abamu abalooyi omanyi nti badokita b'emulaga basinga obungi basobola okuba nga ba movement naye kimanyi basobola okuwa looyi akalulu wadde balonze mu 7 ne bagamba nti ono dokita munnaffe ekyo wakikubisizaamu ab'emakerere basobola okuba naye basobola okuba nti ono good president abo bayivu naye basobola okuwa nga akalulu tebakawadde na Kyagulanyi naye ne bagamba ono munnaffe kati gwe buli wokyusa nojja looyi ayina enkondo ez'amaanyi omwana waabwe owamuli ate takoma kuba mwana wamuli ayina ne byakoze okiwuli abaddewo buli w'omujjawo bwoti n'omuseetula kadi n'ogiwa chairman Nyanzi basobola abantu okunyiiga oba obadde bali abasawo ab'emakerere abaki obutasonyiwala oga ntwatekinze basi tuteekingire ddala wano ate y'omukulu Hussein Katongole agamba nti mu bantu mbu abaali beesimbyewo mu constituency ye mbu ye muntu yekka eyali akoledde eggwanga lino era mbu n'awaayo ebintu bye yali akoze nga talinaako mbu okuba ng'ate oba oliawo adimandenga ne ŋŋamba Katongole sitera kwagala kwewaana byenkoze naye biseera by'ebifuzi nze bulijjo ŋŋamba abantu yonna gye mbadde ebisanja bino 3 tubadde ne ba MP 3 nze nteekawo na ssente mundage MP kwabo 3 tamu 3 yagenze nasiiga ne luggi lwa lwaliro oba lwa ssomero yonna oluggi lumu sigamba somero ngamba oluggi lumu naye Katongole mwaka ng'etaano mabega somero ya Masiro Church of Uganda yantuukirira nga somero egenze kumpi nenkwata ku somero eyo ne organization yange ne tudaabiriza somero eyo nekomawo ku mutindo nga nkyali awo bamaama bakomplainanga nti wetuzaala ebifo tebitumala ebitanda tebitumala nengenda mu KCCA nembasaba muppe
ekifo zimbe maternity ward. KCCA yankwasa Kitebi Hospital. Munjukira nga Jennifer agenda. Nga Jennifer tamu emuweddeko. KCCA agenda kuva mu wiki esembayo. Nakwasa Jennifer Musisi sumuluzo ya maternity ward empya mu Kitebi mu ddwaliro. Mubadde ne ba MP basatu mbabawuziza ne lugi lumu gye bakoledde kifo kyonna ky'abantu. Ne leero weekomye omukalulu nina kyendeese ate kikulu nnyo. Mumanyi roofings, kampuni ya roofings mukimanyi ekola ki? Mabaati, mitayimbwa, buli kimu eriyotowa wali. Mukulu wa roofings anfaanana mumumanyi Mukulu Lalani. Mukulu Lalani we namugambye nzirayo mu Rubaga n'agenda n'angamba mpa ssomero gye nzimba mu Rubaga North. Twakoze agreement ne KCCA agenda kuzimba ssomero empya ewa Nakyekoledde Kasubi. Byafuzi byakusakira abantu. Ebyo byonna sakidde bantu ba Rubaga North. Ebyo byonna nkoze ki? Olwammwe. Wensobedde okukola ebyo nga siri mu parliament. Wembeerawo kiki kyakusakira. Nga tuvuddeko eyo ne tudda ku mulamu oguliko omwami agambye nti bannange byonna mu bikole mbu naye mba mwagala nti Nuupu etambulire mu direction eriyo mbu mu Chaumani MP mbu Shamimu Malende akyali wankizo. Shamimu Malende bwe tudda mu mazima amatuufu ng'oyagala Nuupu etambule era beebo begamba bakyalina future ey'obyobufuzi n'okutambuza ekibiina. Kyomulaba nga yakakola ekisanja kimu ate ekisanja ekyo kimu kye yakakola kibaddemu ebizibuzibu. Abadde agenda mu ddwaliro, bw'avaayo bw'akomawo, bw'agenda mu kooti kwegamba abadde nnyo mu kutayira. In fact ayoba nga tasetolinze na nnyo ku bintu byakukolera abantu banna Kampala ebimu. Okitegedde olw'embeera eyo ebaddewo. Kakati mwe tudda mu ky'okumuwa kaadi olaba nga enkizo y'okumwongera kaadi ekibiina kisobola okugenda mu maaso n'okutambula nga tekiriimu kusikamugwa. Nze ndowooza Shamimu Malende okumuliza kaadi kiba kirungi. Bwe tubadde tunoonya bifo nga tunoonya ekibiina kye tutunuulidde nti mu 2030 kinaabeera kitya. Okitegedde tulina okusigaza abantu nga Shamimu Malende nti bw'omusigaza abaddewo alina professional ye ey'obwalooya emirimu agikola egy'ekibiina ate asobola okusigala nga era emirimu gyamutwala ku kitanda gyali ate asobola okusigala ng'ekifo ekyo akitukuumidde. Kubanga bw'oleeta nti kati kambe zaalaze Shamimu Malende asobola okujja independent awo nawe tuba ku kiri kya nnamba emu okuyuzaamu obululu oluusi NRM awe ekuyambira n'ekola ki nekubba naye nga kyandibadde kya mugaso abo abantu okwetaggulula buli omu n'abeera gy'akola ki. Naye bwe baba tebasobodde nze ndowooza kaadi bandigibadde Shamimu Malende olw'embeera gy'eggambye nti bw'otunulira future ya Nuupu ey'omu maaso agirina. Bw'otunuulira professional ye ey'obwalooya ebyobufuzi tubyetaagamu abantu nga ne bwe mba mugenze mu gavumenti mwetaaga balooya mwetaaga basaawolereza ba gavumenti mugenze mu gavumenti mwetaaga basaawolereza mwetaaga abalamuzi. Bamalende bajja oyingira mu gavumenti yaki ne ba mugenze. Kakati bwe tudda ku mukyala Zahara Lwirika mukyala Zahara Lwirika simwogerako ng'atamumanyi. In fact ye mumanyi n'okusinga mukyala Malende. Ti mukyala Zahara Lwirika abadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka 15 ng'ali omwo abadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka 11 yasooka n'abeera mu DP
era mu DP bwe yabeeramu n'abeera kansala. Bwe yabeera kansala ekyamaanyi ennyo kye yakola nga kansala kwali kujjamu Lord Mayor ebiseera ebyo gwali baagala ennyo Lukwago Obwesige. Nga NRM egamba nti baliwa abasobola okusayininga wano Lord Mayor tumuggyemu Obwesige. Abamu ku opposition abakwatanga empapula nga zibasula mitwetwe yali mukyala Zahara Luyika. Era ne bajjamu Lord Mayor Obwesige ekisanja ekyo kyamala ekyemyaka etaano nga tali kuki gatali tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tofaawo.